Kitalo nnyo kitalo ddala ekya muganda waffe Namatovu Sauda. Tambuza vidiyo eno etuuke ku bazadde be. Omwana ono afiiridde mu ggwanga ery'e Saudi Arabia mu kibuga Jeddah ku ofiisi eyitibwa Al-Sada. Yajjira mu kampuni eyitibwa Absolute Labour era ng'esangibwa Namuwongo. Kigambibwa nti omwana ono w'e Masaka abadde amaze ebbanga ddene mu kiyumba nga mulwadde. Naye ndowooza baboosi be balabye nga takyalina lugendo ne basalawo bamuze ku woofiisi. Ebyembi babadde bakamutuusa ku woofiisi bambi nasse ogw'enkomerero. Tambuza vidiyo eno etuuke ku bazadde be. Kitalo nnyo kitalo ddala. Omwoyo gw'omugenzi Omukama agulamuze kisa. Namatovu Sauda w'omula mirembe. Awekitiibwa oba oli musiraamu, assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Watali bisiraamu Mukama yeebazibwe. Nze ndi muwala nga ndi Saudi Arabia. Ndi Saudi Arabia naye ndi mu kitundu Jeddah. Ndi mu kampuni ya Al-Sada ey'e Saudi, bagiyita Al-Sada. Al-Sada tufiiriddwa munnaffe alwalidde mu kiyumba okumala ebbanga, kati baboosi be bamuzizza ku ofiisi nga balaba agenda era babadde bakamutuusa wano ku accommodation. Omwana n'afa kati buno saawa zino zenjogereramu zino bali kumutwala mu ambulance oba bamutwala mu mokyalo oba bamutwala wa simanyi, naye tetumanyi we linaatambula. Mukama waffe kyenjagadde okutegeezaako ssebo, era bw'omulabira awo mufu nga bw'omulaba awo mufu ssebo. Kampuni yatuleeta bagiyita Absolute Labour. Kampuni yatuleeta bagiyita Absolute Labour erinwa Namuwongo, Saudi Arabia. Kampuni yaayo bagiyita Al-Sada. Sebo naaba owulidde ng'olina bw'oyagala otegeezaako, amannya g'omwana oyo bamuyita Namatovu Sauda. Bamuyita Namatovu Sauda. Omwana oyo ava Masaka. Binaddako tunaabirabanga, nja kutegeeza bwe mba nfunye amannya g'abazadde be bambi.